Melanie Kagoyo ow'emyaka 6 yakwatibwa omusujja ng'abaana abalala n'atwalibwa mu kalwaliro ka Medical Chambers Bweyale ekiryandongo okufuna obujjanjabi. Ng'alina kitaawe yakeberebwa ng'alimu omusujja gw'ensiri bw'atyo n'atandika eddagala. Wabula yali agenza okumalayo doozi yamusalira omusawo yali amujjanjaba ayitibwe Flymu Kagwa kigambibwa yamukuba eddagala mu musuwa naye abatannaba kulimalayo omwana n'azirika. Amugamba nti atiisa alina okugenda amaliza empiso y'esembayo. Bankuba essimu nga nange ndi mukomawo nali sayidi za Jjinja ne baŋŋamba nti omwana abadde agenza okufuna empiso y'esembayo naye dokita omwana akorapusinze. Okumuddusa mu ddwaliro eddene erya Kiryandongo omwana teyasobola kusimattuka. Nagenda okutuuka Kiryandongo dokita w'oku emergency Kiryandongo n'aŋŋamba no omwana bamutuzza naye abadde muki mufu. Nze tugambye dokita amuleese nti omwana muzzeeyo. Batunyonyola nti either omusawo yamukubye eddagala kyamu oba yamukubye eddagala ttuufu naye nga yayise mu kifo kikyamu nga lisapose kugenda ku kabina ne liyita mu musiwa oba yakoleseza pressure y'amaanyi kati nafu tuteebereza buteebereza. Bazadde b'omwana ono Jonathan Wanjala baddukira ku poliisi okwekubira enduulu ku nfa y'omwana waabwe. N'abasobe babadde batugamba nga tebikwatagana tugamba basooke bajja babeerako awo batunoonya amazima kubanga twabawadde omwana mulamu ng'atambula ayogera n'abo abamulabyeko ng'ali mu kutambula ng'agendayo ku n'abasooka okuyita singa omwana yagenze nga mulamu bulungi nga yeetambuza kubanga yavudde ku ssomero nga mulamu. Poliisi yasitukiramu okukwata Ronald Mubiru nannyini kalwaliro kano abeere ku byannyonnyola oluvannyuma lw'omusawo okumalamu omusubi. Okusinziira ku poliisi nannyini kalwaliro kano Ronald Mubiru yateereddwa ku kakalo ka poliisi agiyambeko okunoonya omusawo eyadduka. Of course, he is at large, and we managed to arrest the owner of the clinic, who also later was released on the condition that he should get for us the nurse who is alleged to have injected this child. Kino kyalese abazadde b'omwana ono nga tebamatidde na kyakoleddwa poliisi nga batya nti bayinza obutafuna bwenkanya. Bano poliisi ebagumizza nga bw'emaze okugwa mu buufu bw'omusawo agambibwa okukuba omwana empiseera essaawa yonna waakukwatibwa. And hopefully by the end of this week or today, because we have a clue where is about, where is hiding, so we are likely to get him the course of today or this week. Nga poliisi egenda mu maaso n'okukola ogwayo, bazadde b'omwana ono bakyalinda alipoota egenda okufulumizibwa abakugu abeekebezza omulambo gw'omwana waabwe.